tutambudde nammwe abalaba essaawa zino mukama abadde wasajja tuli amanya ganeze Sophie Gombya benayingidde mu kalulu nteekako nagiridde bantume waka nabukalu so ndigatta wamu nabukalu Sophie Gombya nalayira wa president wa UNA nga 14 April 2019 nebaza mukama katonda nti birungi byokka byenfunyeemu yadde nga mwali musuubira n'ebyo by'okubibatibwa mu maaso nkyebaliza nnyo mukama katonda nti tufubyanga bwe tusobola kubabwa ebyo bye mulina okulaba ne twesigaliza olina sijja kwewaana nti olugendo olubadde straight of course nga mu bulamu olugendo olubaddemu bodde eno nodde eno yamukanukkirira naye nebaza mukama nti bye tusinga okunyumirizaamu ate bye bingi nebaza nnyo ttiimu yange nga bwe batudde wano bwe babanjulidde n'ababuzeeko nti mukama tusaasire kukwatiza wamu buli kimu kyetukoze tukitambuza nga komiti ya umma era nkakasa nti mu maaso g'abayimbi be tukiikirira basanyufu nkakasa nti mu maaso g'abayimbi be tukiikirira tetuswadde kubanga tebatutuma okukola kyekyo kyetubadde tukola era kyetuluubirira okutuukako bakakasa nti bwe tusigala nga bwe tuli kati nga bwe twatandika tugenda kutuuka ku buwanguzi ate obunene nnyo mpozi ezimu ku achievement bangambye okwogerako achievement number 1 nti tufubye okubridginga music we Uganda netumubridginga mwe mubadde nga mutwala nnyo abayimbi be Kampala nga abayimbi be Uganda kati mbakakasa nti Uganda yonna ekikiriddwa UMA akakiiko kano yali nga tulina charters etwateekamu across the country ekyo tukyebaliza nnyo mukama era nkiweera obujulizi naddala mubwenge mutambulira tukakasa nti ffenna tulwamu ng'abayimbi umma aba UMA ofisi twagifuna yadde nga challenges mmwe naddala ate nga kyembasabira ddala kusooka nsooka okubeebaza nti nammwe mufubye nnyo okutulaga kubanga mwendabirwamu yaffe eri public tubeebaza nnyo okuba nti mufubye okulaba nti obubi mumwaniko osanga ne tubulongoosa ate obulungi obumu ne mubulekayo kuba ebirungi temunnabikuba era nsaba White Benda addako kati osanga nze yansobi yali nti balaga bulungi bwokka obubisi abasajja bano n'obubi bwobisi bajja bujjayo babwanike ekya ofisi twakimala tuli bulungi mukama atulungi naera nga mbasabwe muba mukuba ate mukuba mpolampola kuba mweffe mmwe tutambulira wamu nkitwala nti tuli famire ennene ennyo achievement endala gye neebaza katonda egyatubadde nti tufubye okugjawo ebbanga eriri wakati waffe abayimbi nammwe bannamawulire oli tubadde nga tulwanagana naye kati nzikiriza nti tuli famire bwe mba nga nimba awanika omukono atuwakanye owanika awo mwandibadde mutakamya nimukubirako mungalo kuba tukifubyeko kati tuli mikwano gyammwe kati katufe katubakubira batakutte kamera tweyanzege era tubasaba tutambule nga famire kuba ekitukwatako kibakwatako mwe mutali tetubaawo naffe bwe tutali temubaawo ekyo nkikkiriza era mukama nti mwebaliza ensonga eddako waliwo omukulu wankubiddeko kasimu ensonga ya UPRS wabaddewo gapu nnene nnyo wabaddewo eddibu ddene nnyo ne komiti eya UPRS baddewo ng'ekitongole actually UPRS fe babosi baffe ng'abayimbi kubanga ffe twabatuma okutukuŋŋanza royalties zaffe bazituwe wabaddewo obuzibuzibu mu bomeji mu management naffe oba nkayana tufubye okulaba nga tuzimalawo yadde nga tezinnaggwako era lwe lugendo lwe tutambula sebo White Benda mu bimu byenkukwasa ensonga ya UPRS ekyali nnene naye ate yalwana baati abatandika ogirwanako bagirwanako even before UNA nti kibaddewo nga lugendo luwanvu nnyo yadde nga tujja kwewaana nti at least ffe akakiiko aka UNA wakabaddewo tulina we tukituusiza naye nga nsaba mukama nti kijja kugguka obukulembeze bwa White Benda kino nkiddamu nti buli achievement yonna gye tufunye nga umma kabadde kakiiko ka UNA si muntu ng'omuntu nga Sophie naye kabadde kakiiko kuba tubadde tutambula ffenna buli kimu kyetutambudde nakyo ffenna era nkakasa nti White Benda yadde nga yadda mu bukulembeze tagenda kukola nga White Benda wabula agenda kukola nga akakiiko bakama bange White Benda bwe mukolebwagwa tuba tugudde ffenna White Benda bwawangula tuba tuwangudde ffenna kati mbadde nsaba tutambule nga bwe twatandika paka bwe tuba kutuuka ku kubimirwa kaffe bwe tutambula ffenna mu kibe moto yaffe egamba nti agali awamu era mbakakasa nti tujja kituukako
ensonga ya copyright era nayo tubadde tujja tugitambuza kuba mwenna mukimanyi kati kisinga okutubonyabonya because enforcement ya copyright teriiwo. Ekyo tubadde tukyakitambuza, White Benda agenda kukitambuza mu bukulembeze bwe, komite egenda kukitambuza under White Benda's leadership. N'ensonga ye ku nsonga ennene. Lwaki njekulira before I come tena kwako. Constitution yaffe etuwa eddembe okusalawo ki ky'oyagala okukola. Okuva edda nga nina ekirooto ekikiikirira abakyala b'e Kampala ku district ng'ate kikontana ne constitution yaffe ya UMA. Constitution ekugamba nti bw'ogenda osala ogenda political leka abalala bakitambuze. Si mu bubi naye nga tuze mu kyamazima when you go political emirimu emirala gigenda kuba gikukwasaganyiza mingi olemu kuba nga toweereza abayizi. So not being selfish, leka abalala bakitambuze bwona otambuze ebibi. Sina nsonga nnene yonna egamba nti nadduse uma, sina nsonga egamba nti uma yatulemerera nzitoweredde tekiriiwo. Ensonga lwaki na handing over I resign because of my ambitions to join politics. That is the only reason I have. Before I hand over, waliwo alina ekibuuzo tukimenye nekiveewo nga sinnava mu bukulembeze ekiddemu nga akyali president wa UMA kuba ntudde nga nkyazimbye nga president. Mukulembeze bwa UMA nsaba okukwasa omwami White Benda abadde vice president wange. UMA kiggwayo ligayi ke kabonero kano ssebo. Lwotukanga mu lukiiko bano abantu bakimanyi nti bwokwata kugamba tibyonoobimanyi nti bwekikwata president aba ayingiddemu neyambula obukulembeze nga nkukwasa neddamula yiiyo. White Ben Walter nga administrator Emiliano Girokwasebo nomufanawo kati mu fayida eno mulimu constitution yaffe ekikulu kuba twaleero okugikuuma okakasa nti ngikuumye ngikuwadde nga bwe twagifuna tetugikwatangako kusaba tetugikwatangako. So I request Pastor Moses. Ati nze manzireeri. Take on office. I, Wycliffe, aka Ykee Benda, do solemnly promise and swear that I will support the Constitution and the bylaws of the Uganda Musicians Association and submit to its mandates and obey all laws mandated therefrom. To all this I pledge my most sacred word of honor. So help me God. Wow. Luno olunaku lukulu nnyo eri ffenna nga komiti n'abayimbi at large betukolagana nabo okulaba nga twongerayo omulamwa gwaffe mu maaso. I want to take this moment to join you and my fellow musicians and the committee to thank Madam Sophie Gombya in a very special way for all the efforts thus far. Mungeri enjawulo abadde mukulembeze wannono era abadde atambulira ddala ku byonna bye twateesa era ne constitution byetusaba. Madam Sophie, thank you for being a very good example for 1 year and a half now. We made a half recently. So thank you so much, Madam Sophie. Uganda Musician Association is a very big body. In fact, the real body that really pushes artists to come together and front one voice. Kulabanga ebintu byonna ebikwatagana ku muyimbi wa Uganda bitunulwamu biwulirizibwa eri oba muntu wa bulijjo oba media oba government. That's what UMA is here to do, and UMA has been here doing. I also want to thank the entire committee, from the gospel representatives, the dancehall and
n'abalala ab'enjawulo, the treasury secretary, tuvudde wala ate ebisinga tetugenda bibanyumiza mubimanyi, but here we are now taking more steps and growing even more. We are very proud of what we are doing, but most importantly we want to thank the fellow musicians that have entrusted us to do this work. Si mulimu mwangu naye ekintu kyonna bwekikola ng'okyagala tolikola lunaku na lumu bulamu era kyekintu kyetutambulizaako emirimu gyaffe egisinga. Myself Ykee Benda, amanya amazaale bampita Tugume Wycliffe omuggo sinagumanyira. Amanya amazaale bampita Tugume Wycliffe, ndi muyimbi myself, ndi engineer, chemical engineer, era nga ndi muwombeefu nnyo oba mpeereddwa nnyo omukisa okubanga ntudde mu kifo kino ekyenjawulo, era nga nsuubiza ng'ovudde ku kuseyalinga kwokka, nsuubiza bayimbi bannange ne komiti yange nti I will stand by the constitution. Omujulizi wange ye constitution yekka, era omujulizi waffe ffenna yeweyo. We shall dive a bit into ebintu ebyenjawulo. We happened to have Bajita Mr. Pierre, online election. Scientific. We had a scientific election after the Dibu when I lived with the vice president. Nitwaka ngeri president Jabado Mchala. Now that the new president is a male, we prefer to have a female. Era nga committee mandate yatuweebwa netulonda y'abakyala ababadde ab'ennono baba amaanyi okulaba nga tubaawo n'ekintu ekitugatta. Mwe mwali Sanyu Cindy, the king herself, Mary Butter, Madame Mariam Dagire, Wokunamwirabide. But yeah, we had an election. Members of UMA ne balonda era obululu ne buvaayo nga Cindy ya Kulembeze, and that is how she became the vice president. So here we are today. Era nga tuli mu inauguration ey'omulundi ogwokubiri ku komiti eno. Tumaze okuyisawo president myself, kati tulinze mugole wa lunaku kubanza already mbadde nkola. Cindy twagala tumubanjulire officially, and then she will also align so that we can move forward together and continue the movement. We have come a very long way. Bintu bingi ebitusoomozezza wano wali naye ekisingira ddala obukulu tusigadde tuli tiimu emu. Ate Madam President, maybe a few achievements yataagadde kwogera naye nga ndowooza birungi abantu ne babimanya. When UMA started out, we had about 25 members. Today, kano kakulu alina kamera ateekako. That was April 2019. We had about 25 members. Leero nkubuulira we are over 250 members. It tells you something that we have done a great job bringing people together, musicians together. Who belongs to UMA? Wana chochukulu. Omuyimbi wa Ykee Benda, rapper Victor Kamenyo oba Gravity, omukubi w'ebidongo njogera ku producer, writer, muwandiisi w'ennyimba oyo musician because aba creative. The musicians abasunyi b'endongo, the guitarists, the pianists, all those are musicians, to mention a few. So those are all members of UMA. See only bantu balinya ku stage ne tubuuka nga tuyimba. And that is why the group is growing so much, because naffe nga Kulembeze tweyongedde okukola okumanya n'okukola ebintu ebyenjawulo. UMA, the committee, bagibasomedde